الله وبركاته أيها الفضلاء والفضليات أبلونج أبي منا أورلبا على كروتين بيجادوا سلام تي في mama tata jejja senga wange kojja omulungi gwe wenna mukwano gwange omulungi musiramu omulungi kyamaani w'omuzikiti kwegindi kyamaani wakatale naye wenna mukwano gwange omulungi wonna wosinze okubanga otulaba oli luddawa ndi Busia abebusia abembaale ate mwasusse mwakoze omulimu gwa nakaloke muli ba beige vibe gye muyina allah mwagala kwetikka Uganda eno yonna olwakuba mubeera mu nsozi emanaafa bwarasi olwakuba muba mu nsozi mwakoze omulimu ddala mutuufu ddala nga mmwe mwennyini abamaleewa mmwe mwennyini alhamdulillah mwabuutikidde ddala mutuufu ge mazima mungu abasaasire tukyatambula inshallah taala nakaloke tujja kudda ate tumala okukola drive awo live tongera ate okuba nga tunnyikira n'okwongera okuba nga tutwala maaso project zaffe ez'obusiraamu zitambule program yaffe enkolagana inshallah taala even live programming ejja kujjaawo tongera okuba nga ate tongera okusinziiraawo n'okuzimbako n'okugattako ettofaali bangi babaako ne baagala okukola naye nga tebasobola tebalina abakumaakuma but when Salam Charity came in, Salam TV came in, Next Media came in, negamba nti guno omukono gwange ogwa Salam Charity, so yeah, I pass my corporate social responsibility nange through it nange kanzizeeko eri bannayuganda si bannayuganda bokka but n'eri Katonda, the one who has blessed me, ekyo nno kikulu, the one who has blessed me, who has blessed us. So okuzzaayo always kyabeeyi kyanjawulo kyankizo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulungi. Ayyuha al-fudala wal-fudalayat abalungi abebbeeyi abatulaba mwenna buli omu asinziira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusoboze era ng'etugamba nti twagala mwenna tuzimbe emizikiti, twagala tuzimbe amasomero g'obusiraamu, twagala tubeerenga ambulance tuzigula, twagala tubeerenga tweyongerako mu nsi mu ddiini mu ki byonna tweyongereko, naye tetusobola kweyongerako minus kuteekawo amakubo, alright, makubo aganaatusobozesa okuba nga tuwa zaka, okuteekawo amakubo aganaatusobozesa okuba nga tweyongerako. Tesobola zimba mizikiti minus money, ye kigibwa zima wona oba oweddemu ng'abalala bangi baweddemu, bangi baweddemu, right, tebataddeeko nkomera ku ssente zaabwe, tebataddeeko ssekalule ku ssente zaabwe, bangi nnyo baweddemu abala. Nolwekyo tusaba Allah asaasire oleme kuggwamu n'egwinda oleme kuggwamu, ffenna at least buli omu abeere ng'afuna essanyu ng'akasembeko amasa gano g'olimu n'edduuka ly'olina wali somewhere wali w'otenkanyiza wonna abeere nga wavaawo akantu era nga ne business nawe ogiraba nti egenda mu maaso, tegedde ofunamu kino n'okola kino, ntugamba nti gendako e Makka n'ogenda e Makka, tawakkale kutwala e Makka, yes tukutwala e Makka mashallah taala, right, naffe twagala ojja otuguleko tickets nti ngenda China, ngenda Dubai, ngenda luddawa, ngenda Hong Kong, ngenda kusuubula, I'm going somewhere, ojja otuguleko tickets mu Tawakkal Travels because we are accredited by IATA, alright. So twagala ebyo byonna bikolebwe, ebyo nanga twagala bikolebwe era nga ebikyakolebwa omukwano omulungi tosobola bikola minus kutereeza na kusaawa nkomera ku ssente zo. Obitegerekese ssente zo zeetagisaako okusaako enkomera, zeetagisaako okulaga okola plan egenda maaso, tukulabe nga ogenda maaso mu program yaffe olutindo olwokuna. Twagala okuyamba kumuli Munnayuganda yenna asuubira nti yaggwamu, asuubira okusabiriza, oyo asabiriza, oyo asuubira nti I received a lot of calls yesterday, buli omu ng'asaba ssente, asaba byakulya, even at night ndi waka bangenda waka ngenda kuwummula at night saawa 4 somebody calls naga abaana basuze tebalina kyakulya ku simu yange nga tekuliko ssente, abaana bange seeka nkulaba ku Salamu TV nkulya ne ku Paalo saawa 10 oyina somebody calls kulaba ku Salamu TV nyamba gw'osuubira okuddukirako naye talina, yalina enteekateeka y'ewaka, yes yagikoze kwaba mubagula emmere yaabwe ne bagisaawo, alright, n'agula emmere ye n'agisaawo n'akola atya, newaba tafunye ssente at least entandikwa giina, naye calling somebody at night n'omubuulira ebizibu byo, abaana b'olina 5, 7, 6, 10 nga bwe bali awo, abasiraamu bali awo tebalina wadde kyakulya, bigaanye olwaleero
biganye wabanga okubidde afudde kati wabanga obadde okubira afudde essuubi ogenda kulissa mwani ebintu bitwagala bituzimba tukyuse entegeera yaffe nti naawe osobola you can become that person ayamba abalala you can become that person asobola okwetuusaako ngoli self sufficient waliwo omuyaŋŋambe nanga nseeka oleka until somebody sawanyiza kiro kitundu sawanya kitundu nina wentudde awo somewhere nanga nti until nga otuuse mu mbeera nga naawe osobola okwetuusaako byonna byoyagala okwetuusaako nga tosobola kwetuusaako buli kimu kyonna until ng'omaze kufa nanga alise basics naye ng'ali mu nnyumba yeezinza okumala omwezi mulamba nakwata nogwokubiri nakwata nogwokusatu yeezingira mu nnyumba okumala omwezi mulamba twagala biga money nomulya bingoga yagenda kusuubula gold yagenda biga money tiryaganye okubira big dreamer tiryaganye twagala tubeere ba big achievers tiryaganye naye makuba agakutuusa ku ekyo gegaluwa era ekikuumiro ekyo kyekiruwa bitukuyambako mu programu eno okugula obwongo n'okuyambako nti naye ekyo kyolimu kyennyini osobola naye tereeza maybe enkola gy'okolamu eyinza okubanga nga yennyini yenzibu yereeta obuzibu awo wetuyita mu programu eno n'omukugu kakensa bantu babaita profesa naye nga tebabusaanira naye ono profesa kubanga naye bulamu bw'abantu bulungi bwakyusiza bwolabako noga gundi alina industry namba akola sabuni alina industry namba akola kino ono amanda gamulokera ono kinoonya emisubawa efu ono ebyennyanja ng'ebyokusaaga ono ebyennyanja mumpuuta mwalidde mpuuta gyakola ki n'omulala embuzi mwalidde ebintu bwebityo nga obwongo bwonna yabujja ku musajja omukenkufu kakensa ate yagaliza yekka wabula yagaliza n'abaala Alhaji Malik Fahadi Kayondo okuva mu Telesat International wali ku Platinum awo wennyini wasinziira tugatta enguudo ezenja Market Street ne Button Street enguudo ezo ekizimbe ekyo kitunudde mu paaka enkadde muleki kimukwano gyaffe abalungi ye mukama waffe getulina ku lwokuna luno bangi nnyo mwebaza mpitayitako mu maduuka eyo abakyalina abatalina direction right now mutandisa okufuna directions muga nti seeka byemusomesa byonna mugana nge Alawi producer omunene tujja sisinkanamu ne professor ono inshallah taala program toka gisubwa so tujja sisinkanamu ne professor ono twogere ensonga ayi tulabe kwa ugandi kino kitukwatako ne gundi buli gwokiraze naye nalabanga kimukwatako program toka tukyusa obulamu bw'abantu tulekerawo okusabiriza n'okuwoleza mu gundi naye ate osobola kukola wekka mu nsi okusobola okweyongerayo olina okubaako n'abantu b'otambula nabo enkolaganayo nabo eri etya tukolagana tutya n'abantu ab'enjawulo abatugulako naawe betusobolako abatupangisa ebizimbe abayita n'abaala bonna basobola otwala eddoboozi ly'emirimu gyaffe Haji. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mukulikire mu lugendo. Alhamdulillah. Mukulikire yo ddala. Alhamdulillah. Nsuubira nti lwatambula bulungi. Lwatambudde bulungi nnyo. Edduwa ntuzikola tuziweereza. Inshallah zanukule. Kwebaza sebo tambuza program. Alhamdulillah entebe gye wandekamu. Esebo mukadde wange sebo. Nagituulamu. Alhamdulillah. Ebbanga ly'otaddeewo. Nga mbeerawo wano mpolampola nendegesa abajjeemu kibajjeemu ne bakijjamu. Alhamdulillah lugendo lulungi olunaddako nsaba Allah naffe atukolere enteekateeka tulubeeremu. Inshallah. Haji Malik. Yes, nze Malik Fahad Kayondo okuva mu Telesat International tendekero lya mirimu ate nga tutunda n'ebikozesebwa mu mirimu bankola ebintu ebyenjawulo nkola sabbuuni nkola bizito nkola misubawa nkola chocolate nkola bino nkola noni ingredients zonna tuba nazo ate nga tuyambako n'abalina obuzibu nga tewabitegeera bulungi byogenda okukola tobyekakasa ne tukuwabula kubeera ng'oterezaamu ate nga tubiweereza n'abali ewala nga totawaana kujja tubikuweereza buweereza kuze wammwe nobeera ng'obifunireyo. So Telesat International tukola ebintu bingi nze nkola Biodigester Plus eddagala erisa Pityriatin n'okugyamu olusu ne mu septic tanks teweetaaga kuleeta babinuunamu yaddaako Saudi Arabia eryo kakati bano envi zinkedde zinkubye nkyali muto pero oilo noteekamu pero oilo oba okumeza ekiwalaata kyoteetaaga pero oilo enviiri ne ziddamu ne zimera enviiri ne ziddamu ne zitandika n'okumera nga nzirugavu nga si zanvi so nkola ebintu bingi soogera bwogezi nga sikola wabula nkola
naye engeri yakadde gyenkaliddemuko nsaba ntuukire ku mulamwa. Waliwo omukyala yankubira essimu this week, mukyala weewala eyo oba yagamba Kisoro oba Samoya, naye ng'alina ekibuuzo ekijja mu programu zettera okukola wano, n'agamba alina omwana muto, naye omwana omuto oyo oba wa myaka 2 something like that, naye omwana omuto oyo alina obuzibu, omwana teri amwagala to the extent nti naye yennyini maama aba awulira tamwagala, amwekanya ne taata amwekanya, n'abantu bonna tebaagala mwana. Subhanallah. Kizibu nno ekyo kinene era ekinyambisanya nti ekintu kino nkyogerera kubanga balina abantu okusomeza obungi. Nangamba naye nkoze ntya, omwana wange aliko ki? Ne mugamba nti omwana oyo bamwambaza emirundi egisinga batera bibambaza bwambaza, bamwambaza ogusiraani gwe bayita ogw'omudibo, agugaba majinni era mu bika by'amajinni ge gatemwatemwamu nago galina departments ezira ku roles ez'enjawulo. Ne mugamba omwana oyo osobola kumunaaza ku ddagala, Allah n'akusaasira n'osaba Allah n'abimuggyako. Nagamba bamaseeka baatugamba omwana bwe munaaza eddagala nja kuba nkoze shiriki, kubanga mbanga agamba nti noonya mikisa mu ddagala. Awo wali ensonga ekindeesezza. Ate olinga eyali nange namugamba nti obulwadde bwe buba bwa mpeke oba panado ye lwaki omumira? Allah bwageze gumiikiriza kyageze leka bukulume. Nsaba bakadde baffe b'amaseeka, ensonga gy'oba toyinangako kumanya kumala gireke togisomesa. Tuleme okutwala obwa seeka nti seeka abeera nga bw'olaba dokita gwe bayita general practitioner. General practitioner ye buli kajja kaakebera naye tagenda wala, ayina waakoma n'amanya nti kuno kutu tugende wa ENT, ear nose and throat, yajja okukola ki? Kati ffe ate b'amaseeka bangi baagala okumalayo nga balaga nti buli nsonga yonna ekoze eki bagimanyi. Gy'otayinaako kumanya okunaaba eddagala kugasa bw'oba otegedde eddagala ettuufu, naye okunaaba eddagala si ye shiriki. Kibanga olyayinza okugamba okunaaba eddagala kitegeeza weesigamidde eryo eddagala, naye ate ye bw'anaatuula mu nnyonyi agenda mu umura nga bwe mwabadde nga yeesiba seat belt. Lwaki teweesigamira Allahu? Seat belt yeno gwe yeesinga Mungu. Osiba yaki? Noba avuga emmotoka. Niba ovuga emmotoka n'osiba seat belt osiba yaki? Era amanyi omugaso gwayo. Soma busomiddwa, lwaki weesiba seat belt? Ezo tuyinza ziyita kwegamba, tuyinza okitwala ng'ebyo byonna nti tukozesa bye tukozesa olw'okuba nti edduwa zaffe Mungu zaatwanukula abaako byaziyisizaako. Kituufu. Era ku mulembe ogumu waliwo omusajja omu yali mugezigezi bamuyita ku mulembe gwa gundi gwa Haruna Rashid ndowooza. Musajja bamuyitanga Baharuru ate nga muganda we. Baharuru yali musajja mugezigezi naye gumu ate nga musajja muttaki nnyo. Lumu yali Baharuru atambula n'asanga omusajja omu ng'atambula n'akalogoyi ke naye nga kaakuunyuuseeko ebyoya. N'amugamba nti otyo mbadde ntwala ndogoyi yange eyo waliyo omusajja amanyi ozijjanjaba ampe eddagala, ndogoyi yange evaako ebyo naye nga bwe nkusanze sikyagenze, nsomere endogoyi yange eno edduwa etereere. Baharuru n'amugamba nti kyokola okola nsobi, eddagala eryetaaga n'edduwa egyetaaga bibeera bibiri otuuke ku kyoyagala. Bw'onaakozesaako ekimu tojja kutuuka ku kyoyagala. Okitegedde? Olina okuteekawo amakubo sababu Mungu kwayikola ki? Kwayisiza. Nga bw'olaba nti ne bw'osula ekiro ng'oza okusa ekiro ku mwenda n'osaba Mungu riziki, bw'onadda mu buliri ne weebaka owedde. Bw'omala oggimusaba keera enkuba etonnya siga, enkuba neetonnya emeze Mungu ayisizeeko bulungi. Bwegala okusiga mu kibanja ky'olina bw'osaba ebisabi Mungu wange osaasire omupensa w'ebyenjala 50 ziyiika nkukakasa ne bw'onaasaba Mungu ate ensawo z'ebijanjala ate ne bw'onaazisaba n'ogamba nti nze sigenda kusimba, sigenda kuteekawo enzijja, nze kankole ki kaŋŋende ensaddaake busaddaase. Naye nga bwe nsaba ensawo z'ebijanjalo zijja mu nju yange tezijja kujja okutuuka ng'otaddewo ensonga eyitirako ebijanjalo ebyo okujja.
mukulu nti buli kimu kyonna kye twagala wabaawo ensonga Allah kwayisiza. Kakati eddagala eryo si eshiriki ate mbabuulira ebisiraani gyebiri ekituufu okitegedde era omwana we asobola okuba n'ebisiraani nga baabimwambaza liba ddogo mu bika by'amalogo n'ekiiso kisobola okubeera ekiiso sobola okubeera omuntu ow'ensaalwa omuntu ow'ensaalwa aba automatically aba mulogo naye ng'ali digital kugamba ekikye kiri automatic waakwatira ensala nga seeka yavuze n'essaawa endala maama ndowooza amasaawa n'agasibagamulayo bigambo byokka kiwedde era waalukuya bw'asoma buuze nagamba essaawa eno yabadde ki ojja kukwata amagini ngagamba ffe tugibye ffe tugyasizza tetwagala gisibe just kyoli ku kigambo bugambo kyeyakoze ki kyagedde kati omukyalo oyo kyempugamba n'abalala balina ensonga ng'ezo okunaaba eddagala nga mufunye abantu abatuufu si bagamba ddagala ga nti genda olinaabire mu sitenseni wabula mulimu ebintu ebyangu ebyokukozesa kati kankuwonja ekyokulabira kubangi balina obuzibu naye ngaokunaaba amazzi g'ennyanja amazzi g'ennyanja ku bwagoggo ddagala okiwulidde bandiko ebintu ebyo kati nga mwana aliko bisiraani naki ne bwomba n'ennyanja okumpi osobola omutwala nabyeera ali n'omugisaako mu nnyanja kiwedde nga bigenze why eri marine world yanjawulo nnyo kugamba nabonagamba nti obwakabaka bw'omu mazzi bwanjawulo nnyo ku bwakabaka bw'oku lukalu almamlakatu lbahariya ne mamlakatu lbariya mutegedde bulungi bwaki bwanjawulo omuntu ono aliko ebitonde bino ebibi eby'oku lukalu bw'omutwala ne bw'oba gwe omukulu n'ogenda n'owugako mu nnyanja bwoti n'obbirako mu mazzi n'ovaayo bino byonna birina kwamukako ne bidduka ne bigenda kubanga bigenda mu kingdom etali yaabyo nabana abalogo abagenda nti mukwenda kwambulira ku mazzi ku nnyanja genda ku mugga why kubanga emyoyo gyonna emirungi n'emibi gijjudde ku mayanja ago kyova olaba nga kyabalaba abagenda ng'abakyala ne beeyambulira ku gayanja ago simanyi bamuwulidde kubanga bakuŋŋaanirayo ebitonde ebya buli ngeri bikwegwanyiza okuva eyo ne bikulondoola ne bikulemerako n'otaddamu nakufumbirwa bangi abalimidde abatonda tebafumbirwa bangi nebitunulira bulamu babagendagenda mu ku beaches abagenda okuwuga oli alimu okufumbirwa lwaki kubanga olina omwami akulumba kiro talabika naye takukkiriza kutuula na musajja yenna bizibu bingi nnyo abantu babiina kati omukyalo ono kinyinza mugamba omwana oyo bw'oba mmina ennyayo okumpi osobola omutwalako mu nnyanja ekyo kimu amazzi g'enkuba naawugako amazzi g'enkuba si mabi naye ag'ennyanja ate go gali stronger obafuna sea salt omuteeke mu mazzi ng'ag'enkuba ate amazzi ogwezi gwokuna gwaweddeko omanye amazzi g'omwezi gwokuna okuva mu myaka egyedda nedda mu mirembe egyedda egyam bannabbi Idirisi baani amazzi ago bagateega nga buteezi nga bagalembeka ddagala lukuya automatic enkuba eyo tonnya mu mwezi ogwokuna era omwezi ogwo bali baguyita Nisaani omwezi ogwo Nisaani gwe mwezi gwokuna enkuba yamu lyo automatically ddagala gonga lukuya n'ogalembeka bulungi nnyo n'ogafuna n'oganywa go ddagala oba okuganaaba obugakola ki makulu nnyo kakati omukyalo oyo either amazzi g'ennyanja oba okubeera ng'onyikira okumunaaza ku mazzi ng'otaddemu sea salt n'omunnyo gwa bulijjo si mubi naye sea salt ate abeera wamanyiko kuba wa mu nnyanja still aba aleeseemu kali element eri ekirala okufuna eddagala erirehabo lyonaaba nga olugobango noonya omuntu yenna omubuuze bakulagirire olugobango olugule olutwale teeka mu mazzi agookya lunogemu nga majaani omwana oyo munaaze emirundi ndi ebiri buli wiiki kigenda kumuvaako nga bw'osomera olugobengo amannya agamu ate nno baani abatuuma amannya ago gajja bansonga mirembe nasibanga namirembe lwakuba kaddo kaleeta mungu ayisizaako omwetango waliwo ensonga lwaki mwetangolweza waliwo ensonga lwaki lweza eryo noddagala ddala noddagala ddala kijja kusukula kakati ebintu ebimu genda netugirana programogezi butaba na knowledge shiriki shiriki mukitegeere bulungi mukisomesa abantu seeka bakitegeere kubanga basindiikiriza n'ebibagasa bangi tebategeera kulyangu seeka ate n'amaani akozesa abati sauda n'amaani akozesa olive oil kandi bwenooza tekiva bawarabu oyo ataba shiriki ekyaffe ekyabantu shiriki ugenda okudi ntunoonya sijatu mariyamu ebintu buli kaseera buli omu abinoonya ebivudde naye ng'ate wano oyina omwetango nti kayayana abaakola ekyogero ekyo baalina ensonga kati kankuwa ekyokulabirako esibu
obubaanyi buno waliwo ebika bingi ebyobubaanyi obuva mu Bawarabu Maamulu Malaki zino wange buli omu abwagala bugoba amajini munyu naye singa ewo bawulira kabaani akaganda nga kawunya agamba omusajja alabika yatandika okwerogoza akawungeza alina nebyanyokeza nga kaganda kekola ki ako kolu kabi naye singa omuntu akwata akabaani akaganda ako n'akagatta n'obutiko obubaala n'akanyokeza mu nju musigalamu ejjinni ne bwe baba ne bwe ligamba nti baalisibiraawo lifutula ne ligenda neffe kiba mu buli bwongo nti ebyaffe byabashiriki akabaani akaganda n'okagatta n'obutiko obubaala n'olikunya bulungi nnyo n'oteeka mu kagondiko konyokeza n'onyokeza mu nnyumba nebwe gaba gagamba nti bagasibirawo busibizi gasimbula ne gagenda oba muwulidde seeka tudde ku mirimu gyaffe ndowooza madamu owulidde nayegadde nkyogereeko wano baleme bawabya buwabya wabula ekisobola okukuleetera obuzibu eddagala eryo ogenda ddinoonya waani kimu n'ebigambo byoyogererako n'ebigambo bwe bagamba nti werekezaako ebigambo eddagala eryo temwebonyaabonyanga nalyo oba okutta ekigambo oba ddagala ki leeta enniya ku ki kyoyagala kwata eddagala lyo mu ngalo somerako obusomezi la ilaha illallah muhammada rasulullah emirundi gy'osobodde kuba bwe nawaga nti oba emirundi bweki nga mumbuuza ate lwaki bwe gityo oba somerako kansobolire seeka mu bintu byonna biwali owulidde amadwa tulina ebitabo by'amadwa ebyabuli ngeri naye togenda kusangayo kyamaanyi kisinga la ilaha illallah muhammada rasulullah okiwulidde eyo kalimati teriyo kyova olaba bagamba neboddira ensi n'ebigiriko byonna nobissa ku mizaani erudda ne bagisa erudda esinga la ilaha illallah muhammada rasulullah kikwate okuva leero nebwe gabanga oli bagambye nti amajini bagamugira South Africa gaganye tuula wali otandika kukomerera genda tegeesikidde kanyeebwa eyo asiraari kaakati kwate eddagala lyo neba olisomerako obusomerako la ilaha illallah muhammada rasulullah mirundi 7 period amaanyi g'olitaddemu nebwe kiba ekintu kifaanana kitya okimaze kakati temwebonyaabonyanga genda olamirizeeko bino genda olamirize okujjako waliwo ensonga ezeetaaga okumenya goba ojjanjaba amajinne kakati for instance yambaza agantu gangi amajinni mu nkola yaago gabeera bwe gati lyotakonyeeko terigenda era ligamba nze tebampise ekyo kitegeedde bulungi mu nkola y'amajinni olina okutegeera obulungi bintu bya ngeri ki bye bakoze eki for instance bakusindikidde amajinni agasiba ssente bakusindikidde amajinni agalwaza okugulu bakusindikidde amajinni agapulumya omutwe bw'oba osaanoga nti allah wange nkusaba onsaasire onsiguukulira amajinni ago agasibye ssente zange ag'okugulu tegalina gye gagenda kulaga ne bw'onaasoma kurani n'osulawo gajja kuvaako gadde wali ebbali gakulinde gamale gadde gambe ffe tebakoze eki kyebaatugambye ffe bakyatwetaaga nsaba tudde ku mulamwa ezo sitori mpanvu abantu okutegeera irimu eyo erimu ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okutegeera naye katudde ku mulamwa gwaffe enkolagana twayokolako programs 2 sebo omulamu ogwo enkolagana kugamba nga bwogamba nti okola n'oyitamu weetaaga banno twakiyita enkolagana n'abantu mu business era gwe mulamwa nga bwe guli kakati enkolagana n'abantu mu business ekulemberwa ekintu kimu ekintu ekikulemberamu gwe kati gwe okulemberamu enkolagana yebeere nungi n'abantu kyolina okukulembeza ate era ekikulu naawe kiri kimu kutya allah subhanahu wa taala kutya katondawo ng'okimanya eriyo olunaku lw'okukubala ekyo bw'oba okitegedde olinamu byolina okutegeera mulimu mu nsomesa abasomesa abakugu basomesa gy'oyita law of attraction embeera y'okubeera nti gwe buli kyofulumya n'egyoli kyekidda bw'ofulumya obulungi okomyawo bulungi bw'ofulumya obubi era budda bubi okitegedde buli kyokola ki kyofulumya embeera eyo mulina okugitegeera bw'ebeera nga buli kyokola kiteekwa okudda mu equal weight and measure
ako kokka kakumala okufuula omuntu omulungi kubanga mu nkolagana n'abantu mwolowoleza ku maidi gw'okozesa awaka gwe wasiba enkanda ogamba nti nze njagala bwana buto myaka 13-14 naye omwana omuto oyo ekimuleeta ewakole kiki si kwagala nnyo ssente nnaku yeewaabwe eri yemusindisa maama we namugamba mwana wange bakutwala okole era emirundi egisinga omwana oyo azikola aziweereza waabwe ate zitambuza ewaka yayina ennaku emuleeta. Yes. Kati omwana oyo gw'oleese asanzeewo ababo abalina mu myaka 15 myaka 17 naye omwana ono yeebakira essaawa nnyo ekiro aba yakebaka n'ogamba z'okukogenda osimbe shamimu gwe z'okukogenda olire bwe ati ssaawa 11 ng'omuzufusiza terako abaana kyayi bagenda ku ssomero genda onaze gundi siita gundi ebizigo olubimalanga omugenda genda mu katale oleete kino leeta amanda ddayo oleete kino gyoze engoye ezo kola ki akaana ako koolaba akato nga n'ababo bali mu buliri beebase okacunya. Law of attraction yeekulaga nti birunga bwebikoze biteekwa okuddira mu baana bo bwe bitaddire mu baana bijja kugendera mu bazzukulu kyova olaba abantu abamu mulina ebizibu bingi n'emiteeru naki nga musasulira bakadde bammwe abaakulembera obulyaza amaanya bwe baakola. No escape teriiyo kiwonera era abantu bangi mugenda kusigala mu bbaliro lwaba maidi bye mwakozesa temwali benkanya gye baali. Maidi oyo teriiyo mukazi akeera ku makya nagamba kanfuna olubuto nzaleyo ku maidi nnaku ye batuuse omwana we okujja kukola obwa maidi ewuwo bw'oba omutuma emirimu olina okumubaliriramu nti naye muntu bw'oba ogabula ebyokulya olina okukimanya nti afaanagana n'abaana ababo tewali njawulo yonna naye mwana bawe kyenkana ne ice cream maidi naye amulya maidi walya ne chocolate oba obadde tokimanyi omwana oyo lwaki tutuuka awaka ne tulabira nti kanono ke kakozi nga tukalabira ku nyambala obuteeteeyi alusibye esibye wano bigundi bifundikwa akoze atya enakitabi kalimu ebituli lwaki kaakati mu nkolagana n'abantu ate maidi ono alina akakwate ne ku mirimu gye gy'ogenda okukola ne mu bintu ebirala ne fiikira abaana bo atya amaziga ge gasobola okutta emirimu gyo amaziga ge gasobola okusiraanya abaana bo. Kati ekisingako oyinza n'obutaba na maidi toba n'emirimu gyo okuwona ebizibu bw'obanga tosobola kugumiikiriza tasobola kumuyisa bulungi nakumumanyanga muntu. N'abakozi abalala twalabye incident eyabadde bagula ekikangabwa naye oli eyasse bagamba yabadde ayogera biki ebigambo nti nange nina omukyala ali lubuto naye banze emyezi egyo tebansasula ate minisita nemusaba ku ssente nga takola ki nga tatampa naye nga ate yakubye ddiiru okulebazidde yafunye ddiiru biliyoni zimeka nansigaza bwotambula nawo bakumanya tulina kyetwetaaga ozibala bakola ki baziraba kyokka najja nakuwulira obuzibu bwe bwa mitwalo 2 just emitwalo aga bannange n'omuvuma n'omutanishinga n'omugira oti mbabuulire mu bizibu ebinene nnyo ekizibu kye tulina ky'abakozi abakozi mubeere feya gye bali ekya minisita sala tukirinde mutanfu kinnyonnyola muba mukyetegeerera kaabasitaali akuuma ewakaawo naye muntu ddangako wali omaze okupaakinga emmotoka yo mu kikomera omugamba okera oli otya kiki abaana bo bali kuki agoni nange naye omulenzi ali bwati gundi ali bwati n'akumulya nti omulenzi munaye takyasoma sente zambula n'omugamba amuleete mu kutwalira wali agenda ayiga okubajja omusajja ono okero ne bwalira bansiri ng'eyagala kukuluma ajulo gikuba essasi oba omaze okuteekayo bondi wakati wammwe etasobola kukutukayo ozimbye enkolagana enzito naye abakozi mubatunuliranga kasasiro kimuyitagana kumanya abazungu balina enkola ya tipu ffe nakolerako kampani emu bazungu eyo bayitayo Icebray ng'ogenda Oxford company Macomic bayikola spices ye company leading mu Europe mukola spices naye bayina enkola bo basetinga sente ze beetaaga okukola mu mwaka oba mu kwota mu kwota eno twetaaga okukola sente bwe ziti ze mukoze ne ziyitamu ezisigadde bayina kye bayita appraisal era waliwo lumuko end of the year nafuna appraisal ya pound 1,250
can't even forget that. Nga si musaala wabula giyite ng'akasiimo nti mukubye ekintu kyatambudde naffe tukoze ekisusse mu kye tubadde twatagetinga nammwe tubatemedde nafuna pounds 1,200 mwaka pounds 1,205 ziba millions zimmeka pounds 1,000 bwe tuzibala dola million 5 2,500 tubeere mu million almost 7 naye gwe wano muli mu dduuka lyammwe muri mu dduuka kitodde abasajja abakongo bazze baagala ebintu nemukola kufana kuwona nakinaki naye omukozi wo tosobola ddemugulira ekyemisana ekye5,000 okumuwagula omugaati n'amata tosobola kunyuka kawungezi n'ogamba mbutuufu olwaleero tukikubye mbadde nga nkuwa ebiri olunaku n'ekizike kino kitwale obwo si bwenkanya abantu mubasasule ekibajjaamu ogenda n'oliweyo wana nze abakozi buli mukozi muwe emitwalo 15 what is emitwalo 15 somebody's life here olwaleero teekawo enkola bw'oba oyagala ate sente ziwere teekawo enkola ogambe nti nze sente zensobola okuwa omwezi nja kuwanga emitwalo 15 nja kuwangayo emitwalo 2 buli weekend gya transport kikulu oba esatu transport n'ekyemisana naye bwe tunaabanga bitambudde bulungi tunaalabangayo bwe bitambula obulungi kakati bwe bibanga nawe olaba nti ekintu mubutuufu kyakutte kikutteyo n'omutemerayo n'omugaa nti n'agamba nti nalwaddemu n'omugaa nti totawaana tomuleka gula buwekeweke muwe sente agende mu ddwaliro bamujjanjabe nagamba nina obuzibu maama wange yabadde bwati ne bwati n'omukwatira 10 n'omugaa nti maama muweereze 10 bamukoleko naki omukozi ono afune atandika ekisooka okukwatirwa ensonyi ne bwekuba nga yandibadde ajja late atyamu n'agamba nti mukama wange anaatuuka atya nga sinnatuuka kitegedde anaatuuka atya nga sinnatuuka akukwatibwa ensonyi mukama wange anaawulira atya nti nakoze bwe nti mukama wange anaawulira atya nti obwedda siriiwo mukama wange anaawulira atya nti obwedda bwe yatambudde nange nentambula okitegera atandika kukwatibwa ensonyi olwabiri by'omukolera ensonga lwaki abakozi bangi bamala geeyisa ng'oggyeko ab'emitima emivundu egyafa eri abamu ababeera ku mirimu ne bagana okweddiza emirimu gy'ababoosi baabwe abo gye bali kati ng'oggyeko abo naye omukozi ono bw'anaabeera ng'omuyisa bulungi omulimu gwe ajja kuba buvaluwinga waliwo ebimu ebibaawo abakozi bali mu dduuka waliwo ebintu ebitaliiwo bulungi mu masa biri mu sitoowa bwe wakedde n'ojja n'obasangawo awatali nsonga n'ekintu ekyangu ennyo n'obavumavuma n'obalangira ne bwe bajja nga basiiwuuse banyiririddewo n'otambula n'ogenda kati kasitoma zze nagamba njagala ngatte eyo mulina pieces 5 nga waliwo 3 zinda ziri mu sitoowa omukozi ono ku busungu bw'alina mugamba ati tetulina ziweddewo gendako wali amulagirira awalala naye oli gy'alaze bw'anaagenda talidda wano kubanga afunye soosi empya temulina bintu naye omukozi ono omusanyufu yagamba weziri omukozi ono omusanyufu yalaba n'okulaba nti nga butuufu temuzirina naye bw'ata kasitoma wamme ono n'amulagirira awalala ajja bagendako nagamba tuula wano kaŋŋendeerayo mu sitowa zireke gye ziri n'ayiriba n'agenda n'azijja mu balala n'azimuleetera ng'akuumirawo kasitoma wammwe tabagendako kati enkolagana yaffe n'ebe tukozesa enkolagana yaffe n'abakozi kababeerera awaka erina okubeeramu obwenkanya obujjudde obutalina kibulako bw'ogulira abaana b'engoye lugoye lwa idi ne meidi mugulire bw'ogulira abaana b'engatto ne meidi mugulire leka tutunuulira mitwalo 5 gy'omuwoba 7 akolera essaawa mmeka ewuwo emitwalo 7 gy'omuwa mu nnaku 3 omwezi buli nnaku aba akolera siringi 10 mu mmeka 22,200 abakuba mwana wo bwabeera mwana wo omwana akolera 22,205 naye yasomba ebintu mu katale yayoza engoye yayoza ebintu yasimula ennyumba yayera olujja yafumba yakola atya yayozezza ku makya abaana bo bakomyewo mu afternoon bavudde ku ssomero alina okwoza uniform zaabwe nkye zibanayambala alina ozigolola alina okukola ki azuukuka kiro omwana awonna n'omuwa ssente bwe zityo abaana abo bona lwonayekuba mu kifuba n'ogamba akaana kano kajja kato naye njala nkateekereteekere future kakome wange okukola mu maka g'omuntu njala nako kabeera independent n'ogamba omwana ono n'omugaa nti kati naaka njagala weeteeketeeke tandika n'omwezi ogujja nja kukufunira wali owa anti akuyigiriza ekyalaani
ojja kukeeranga ku makya nze nja musasula ojja kukeeranga ku makya okolekole mangu emirimu ssaawa 3 ogende wali oveeyo ssaawa 6 odde okola emirimu gyo bw'onaayiga ekyalaani ekyo nja nkugulira ekyalaani kyo ojja kgenda nakyo ewammwe ng'oddayo ewammwe osobola okukola ki naawe okubaako kyotandikirako saagala oddeyo mukukola muki mu bantu balala okitegeera lwekyo ninda kutwala ewa anti walinga yabakuyigiriza okusiika paani oyo nebubagiya nebunamungodi nebusumbuusa sente zo tutandika okukuŋŋaanya bw'onaaba ogenda njagala tugule wano saagala oddeyo wammwe ogende kukola walala njagala tugule wano ebintu ebikozesebwa ogende nabyo ogende wammwe otandike kukola bizinensi omwana ojja kuba omuteekeddeteekedde future naawe allah ateekereteekera ababo future yamba bamulekwa ba munno naawe allah ajja kuleeta abayamba bamulekwa abo yamba abaana b'abanno naawe allah ajja kuleeta abayamba ababo okitegedde nebwerira maali yaabwe allah ajja kuleetayo abagitaasa tosoma ekyafaayo ky'omusurati kafi nabbi musa alayhi salaamu ng'ali ne hiveri alayhi salaamu batambudde batuuse mu katawuni akamu basanze ennyumba eyagala kugwa ekutte mu binabina nanga nti wali tutereeze wano wansi waliyo emaali y'abaana bamulekwa n'ekitaabu waabwe yali mulungi yali mukkiriza ozimba ennyumba nebatereeza ennyumba kuuma maali y'abaana allah tomanyi gy'abajje naawe allah tojja kumanya gy'anajja kwati ekiriwo okuteekerateekera abaana b'obulungi okuteekerateekera abaana bo future ennungi gw'omuzadde butakola bikolobero kikulu gwe buli kyokola kyonna nobba omuntu abaana be ne batasoma eyo baggage ogisindise mu baana ebintu bino byokola n'otasasulira kubimalayo balansi agenda mu baana bo empeera ziri ezi waliwo ey'oku duniya n'ekwakhira you can't escape it ebintu birondoola ebirungi birondoola n'ebibi birondoola gwe seekamayamba yayinza okuba olinga bw'oli n'olowooza nti duwaazo mungu kwakuyisiriza nga allah yayanukula jjajjaawo yali mujungute alina bye yakola ebirungi allah n'amugamba nti agwe ne mu baana bo nja kukuwaamu aba n'agenda banaabeere munyenye gwe allah n'akufuula kyoli so ng'eriyo eyatta omuntu mu myaka gy'emabega ebyo amaziga gali ne laana ezijjira ku ekyo ne zisigala mu musaayi gwabwe nga zirondoola n'olwaleero bakyafa buli waite ebbanga wabayo eyeetuga mu buli generation mulina okubaamu abeetuga balina kukola batya tulwane tusigale kuffe kaakati tuyongerayo enteekateeka bangi mulowooza nti okuteekerateekera famire yo n'okunyweza emirimu gyo kubeera kuŋŋaanya sente nnyingi mukagudde ne bwe zitaba nnyingi mazima ekikulembera kyonna gwe kubeera just adaala nsonga nkulu buli lwonaabeera ng'oli mwesimbu oli mulungi kigenda kuyamba ne mu bizinensi why okusobola okubeera obubeezi nabagamba omuntu abeera bubeezi n'ekifo waakolera n'agamba nti ekifo kikiri akitaddewo nga talina na stock ne bakusombera emaali ne bagikujjuliza nabeerako n'omukyala omu sigamba nti mukyala n'omukazi wange naye waliwo madamu omu yali musomesa wange ku olevo kaakati nze nalinga allah yakimpa buwi alhamdulillah kuva dda nze nga siri wampisambi naye nga ndi mulabulalu nnyo okwogera ebira nze njogerayogera nnyo nga naye nga siri wampisambi nga teriyinza kunnondako muze nti oba ndi mubbi obakolaki oba nkwatidde embiduulo oba byayo oba kiki kati after A level omukyalo oyo nantumya nambuza Kayondo okola ki mbadde sina nnyo kyendiko kuba nayingira mu vaaka naletere mu kasaluni nansala nviri nanyamba nti nina ekifo kyange akabizinensi kange kali mu kiyembe eyo olunyingira ekibuga kali mu kiyembe naye mbadde njala nkutwale ogira onkoleramu nandeeta nfulaga olugendo olwokukola omuntu anaakola bwabeera bwe yakiŋŋamba nensanyuka alhamdulillah kuba nali nina mu saluuni wensala enviiri kuba nze nali simanyi kutuula nafuba ku mataffaali nekuba ku mataffaali nga bukya ku makya nentandika saa 12 kitundu zigenda okubeera saa 6 nga nkubye buloka 105 105 amataffaali ag'ebbumba nakukumya okuba mutwalo mu kitundu okupanga tanuulu nga nkumanyi nga nfuuse nakafulungo bampa tanuulu zipanga ebyo wabikola ebyo ndyogera nkyali eri maliriza actually natandika ebyo nga nkyalina ku O level
abaffe twagala bakole ebyo kaakati omukyalo ono era bwe yakiŋŋamba bulira enkisaawa zemba ŋŋendayo musinkane nensooka ŋŋenda ku muzikiti awo ku mukaaga ewaffe Komamboga nensaala era akazangeezi biri nsaba Allah wange mpulira bagamba nti abantu abamu baba n'ebisiraani abantu abamu bakola bwe bati abantu abamu naye nze nsaasira enfuulo ya mukisa bisimillah nenumba ŋŋenda nandaga akafo we twatandikira ku kabalaza tubeera ku kabalaza ennaku bwe yali mugamba munda mwazzeemu ekifo walabika tujja tunakisobola mugamba nti tuyingire munda ne tutwala obudde olulamba ne tululya ne tukuba ne tubba gyonna nga kyomanye ebintu bino gwe weetaago bino ne Kenya nentandika nga ogenda e Kenya ne bandabirira nangamba ebintu bino singa ogenda e Dubai actually waliwo nafuna omukisa nti nalinnya ogenda e Dubai nga soosezaamu consecutively okumala emyaka 2 nga buli mwezi ogenda Dubai bwe nkomawo musanze gamba oyina kuŋŋaanyizaayo saba visa oddeyo ne mbamu n'emyezi egimu we nagenderanga emirundi egi 2 ng'olututita ebintu mu mamotoka ne bikola ki ne bijja emirundi emeka 2 ye nga takyatambula why kuba yandaba nga ndi mwesimbu naye nga ntya okulya ku ssente ze wadde okumanya kwange nga kutono naye nga ntya okulya ku ssente ze nentuuka ne mugaa nti naye manyi madamu mbadde nsaba bwe mmala okugula ebintu byeyo e Dubai eyo ne mbimaliriza olumu mbawona obubalansi naye nga nange njagala neegulireyo bakkagatta oba fusaati nangamba nkukkiriza okategeera bulungi nkategedde nnyo bwe nabamba nva mu Mombasa kunonayo ebintu kubanga olwo tubinona mu Mombasa ku pooti bijjira mu mmotoka zino eza takisi olwaleero nemwe tubireetera oba mu zifuso nakibwe ziteezo twatuukanga e Nairobi ebiseera ebyo wano mu Uganda tewali supermarket emabega wali nga tezinnaba kukyaka nga tulina kye bayita uchumi ebintu ebigulibwa mu supermarket ng'abantu babiyita uchumi era ng'oli agamba oba ogenda Nairobi nti ondeeterayo uchumi kaakati ne mugamba nti madamu mbadde nsaba bwe mbamba nvanga eyo ku busente bwe mba nsirazaamu nange neegulireyo ku uchumi ntwalira abantu bange badyemu oyo naŋŋamba nkukkiriza nembange sente ye era mugamba bugambi bye naguze bibino na bino receipts zino nadde nfisizaako wano nange nenkozesaako nga talina mutawaana n'amazima naye gwe onyigiriza omukozi wo mpaka ku siringi 10 ekisembayo olumu muddirizeemu nabo baba n'obuzibu bulowooza nti ewuwo nga gwe wekka gwolina obuzibu omukozi w'ogaana okumusasula nga ssente weeziri oyagala kusooka kumaliriza byo n'ebiri ebbalibbali oyagala osooka obimalirize yaabwe obulamu bwe butambulizibwa obute baako koobalekerayo oyinza okugamba nti tutunda spare parts naye ebirevu bino bibateeka eno wansi nogamba ebyo mbirekedde abakozi gundi genda ogula ebirevu ebyo bibeerengawo nze omukyalo oli yampa obujwenge omanyi buno bubateeka ku ntebe wansi ku ntebe naŋŋamba obwo n'abunzikiriza naŋŋamba buleetenga bano baalinga bakozesa bino ebiganda ebiruke nga bino ebibeera ku bitambala bye beesiba kati e Dubai ne mbusangayo obuzungu obulungi nze nsooka obuleeta awo era abantu babujjumbira munyinyi naye omukyala ng'atunda nayinawo omukebe gwa biscuit ono mamaid nga mwanteera sereza nga era nva negyenvudde nagamba nakukoledde dda gwe kebera mu mamaid ekiri mu mamaid nakuteereddemu dda ssente nensonda ssente mu mukebe awo nga buli lwe ŋŋendayo $3 $2 $2 5 essente ne ziwera nentuuka okugula poloti yange eyasooka emutundwe ne mugamba nti madamu omanyi ssente za nasooka kugula mmotoka namugamba ssente zino zenkoze lwenzirayo Dubai nteeka okwegulira emmotoka naye bwomanyi oli wa ssente zo talina kyanneeraliikirira nkola transparently okitegedde era bwe ŋŋenda nengula emmotoka nengitikka nejja negiro ne Mombasa nengireeta mpaka mu bondi wali mu Uwasa n'ez'omusolo nga nzikoze ng'aziraba bw'ati yenyina ngaoga nti esente zonna zitadde muzino sente zizonna zitadde kubanga akimanyi ezize namusaba olukuso ziryako nti weekend nange ngendeko naye ku ttooke teyambalira nti twalayangayo 2 oba 5 kuba nali mpise mu kasenge jjanga akoze ki andabye kaakati tutuuka emmotoka mmalo gijjayo ne mugamba naye omanyi emmotoka wali wagyegomba yagala ogigula emusanyusizza kangitunde ngulemu poloti nano osooka kuntwala nendaba poloti tomala gagula bipoloti mukama wange boss ne mutwala ye ne ba yali akolana mu Bank of Uganda ne mbatwala ku poloti ne bagirambula ne bagiraba naye wali waya z'amasanyalaze gali aga high voltage nga ziri kumpi tewafuta wange naki nengula poloti nga nabo bakoze eki amazima bwe bugagga
kapito atandikirwako. Omukyalo oyo nga nkyamukolera natambula ensi nnyingi zikwatala gimalayo nentambula namugamba ngo namanyi banyambye bino n'ebino biri gindi banyambye bino n'ebino biri gindi banyambye bino biri gindi nembagenda ndamugamba kuno kanteke ticket kati bwemve Dubai ninye nende Thailand bwemve gundi ninye nende India bwemve gundi ninye nende gindi nga takyakiinako buzibu ye nga aliwa n'abalavu bazimikakata gya nsimbi kubanze emaali ndeeta n'agibalanga yiiyo ekintu nekikola. Abantu abafaanana bwe batyo tugenda kubajjawa olwaleero ng'okyabba ne siringi 1000 okyabba ne 500 gyali era yakola n'azimba hositero n'azimba secondary school n'azimba zikalina n'agola amamotoka n'akola n'emmotoka ye eyasooka okuvuga nze namugana nayo manyi anti nga bwe tukozeewo sente lwaki bwe ngenda funo sigulira yakamotoka mmotoka nimula nti ye nze jagende Sharujja nkanoonye ali musiraamu si musiraamu si musiraamu ekyo nakyo kikulu nemyenda nemunoonyeza emmotoka negigula atulaba oliize emboozi eyo nga emmotoka n'avuga emmotoka ye eyasooka naye ne tukola essente n'azimba ne secondary school eri mpereero eyo n'azimba ne hostel eri wano mu Kikoni nnene ddala bwaguuga God is able hostel n'azimba naki akoze ebintu biyitirivu nnyo naye kyenjagadde obbaleetera ge bayita amazima. Natuuka nga bwe mba ŋŋenda Dubai kwanze nga ŋŋenda buli mwezi n'olumu emirundi egi naye nga bwe mba ŋŋenda abantu bangi ab'omu Kiyemu bagamba wamma gwona ntwala mbadde sibyendangayo ne mbatwala ne mbaga abalala bansibirira butu bwa ssente onangulizaayo kano onangulizaayo kano onangulizaayo kano nga teri yanneerakira era teri yagamba nti yampa $10 kye ekya $1 n'enkikuba no okitegedde kaakati ayagala okukola ssente twagambye ensonga esookera ddala gwe kusooka kubeera mutereevu sooka obeere muntu mwesimbu. Okubeera omwesimbu oteekwa okubaamu n'okutya Allah. Olaba okusaba omukyalo oli nanzikiriza ndyenga ku ssente ye nga tanteddeko na limiti bwe kyamponya okulya haramu kubanga haramu ono gw'okuŋŋaanya mu bantu n'omuweereramu abaana temuli babbaraka. Ne bw'oli muzimba mu nnyumba temuli babbaraka. Ne bw'oli mugula mu ttaka temuli babbaraka. Kyonna ky'oli mukolamu tomala gazannyira mu ssente ya muntu. Make sure nti ne bwe kiba 10 akuwadde even okulya 10 kye. Yambe bibiri bikange bigambo by'okusaaga naye kati amazima genene mukyala ali mu seconds 3 mukyala kati ali muzaayo alina amaduuka nga 5 oba 6 kati mukiyembe wamala n'omuleka era bwe namuviirako namusiibula bulungi ne mugamba nti natyo musiibula ng'agenda kayana ne ngenda Dubai ne ntikka ebintu bye bulungi nnyo byonna ne nkola ki ne mukubira essimu ne nti antimire neeyongeddeyo ngenze Bungereza ne kimukuba wala ogendere Bungereza naye ebintu bye byonna ne bituuka bulungi nnyo n'abikebera bwe nakoma bunenyerere mga nti antimire ebintu wabikebera bulungi naga siina kyenkubanja mwana wange ebintu byange byonna nabifuna omulala teyandifutte bukwasa egy'emitwalo gina ino bajali $5 egya $1 ne ngenda nagyo naye tobba oba oziba makubo go tobba oziba makubo g'abaana bo tolina woyinza kuyita ng'abantu bakubuusabuusa seeka otambule mu bantu oyo seeka naye mukumpanya oyo seeka gw'olina ekintu kyewakola ne Ibrahim mutuuka omugambye mugenda mu umura akutte ssente azitaddeyo zaataddeyo ekitundu ebyalo okudawuni bizze abantu bangi bakubira abantu ebirango nange mugabo omanyi twali twaziteekayo eri tutuula muga nti katulinde tulabe Ibrahimu nti seeka yaŋŋambye nyongereko bongezi kutoopingako tugende naye nti alina seeka mayambala bulijjo bw'ati musajja bw'afaanana kalabanga akantu katono naye kasobola okukuttira opportunities empitirivu obusente oli bwakuwadde $2 2,000 oba 1,000 ne bukuttira opportunities empitirivu z'otayinza kumanya z'otasobola kumanya okudawo nafiirwa abantu 27 abahijja yes 27 abamu baali tebanampa ssente abamu baali bampadde ssente fule abalala bampaddewo katono bonna nokwata ssente nenziba nenzikola ki nozibaddiza mubo omu kati emyaka
abamu emyaka gyakola ki gyali batadde mabbali kati bagitadde naye oli alina muganda wakola atwala abantu Makka muganda we ddala yagambye nti sisobola kugenda muganda wange bano kye bandagako agamba mutabani we bano kye bandagako kyokka kimala nakwata ssente nazinziza zonna nga nazimuwa yaziteekateeka naziteeka awantu amu sekauza emalada azibalanga ziriko n'empumbu naga nti ngenda na bano kubanga kino si kyangu kyebandaga kyokka okukwata ssente wadde okulyako ekikumi tetojjako nona za kukola okiyita kyangu zonna naga nti omuntu yakuwa ssente ze weziti zimuddize nga zikola ki mungu ajja tuddiza ako ke kasengejja bannange tetuyinza kusukkaana olw'okuba nti obudde bw'abandi tubususeemu nze Malik Fahad Kayondo from Teresat International ku Platinum House ekyengwa Old Tax Park enkadde kizimbe Platinum House second floor room B3 osanga Teresat International so okunkubirako ng'olina kyonna ebuuzaako ku by'emirimu ebya business ebiri serious si bya lwali 0755 127 759 0755 127 awo yabakola products ezenjawulo musobola okujja newe ba product ki lyate formulation yayo kutawanyamu ekola ki tusobola okuguidinga abagula chemicals ezengeri yonna tuziyina bano bankola liquid soap bankola kimujje mutuwagire tufuna obuwagizi bwammwe ne biodigester plus eddagala erisakabuyonjo n'okugoba olusu ne mupitlatrins ne septic tanks weeriri musobola okujja ne muligula pero oil OMV amajani ga dandelion oba walwala biki muve kwekatankira amadagala mwebale nnyo okubeera bawuliza abembalabe bizigo clear face cream ne clear face soap kiwedde bintu byangu ebintu ebimu babibakalubiriza agenda ogule ne kino ogenda ogule ne kiro ogenda ogateekwa na kiri gendo babamalira budde olumba byamalya gansimbi mujja kujja mbabitegeera tubawabule mu nsonga ezisalizimu bannaye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye ku mulundi oguddako abateere baraka mu bye mukola n'ekyemba mukola bwe mba mwagalamu baraka zibeeremu era zinyweremu mujjeemu haramu sente z'omanyi nti zirimu sizizo zizeeyo sigaza capital omutono naye ng'alina baraka oyo comes in terms of security ate kye bayita omukisa mu ssente kwe kubeera ng'ofuna ssente income z'oyingiza Allah n'azikuuma ne zitabaako bizibu bizirinze obutabaamu baraka kwe kubeera ng'ofuna emitwalo 10 ne buli lw'ofuna 10 eka nga wagwawo ebizibu bya mitwalo 15 ate byonna nga tebirinda ng'osaasaanya 10 gino nga weewola n'etaano nga n'ebbanja liyingira baraka mu ssente ziba tezikola ki temuli ozzaamu otya baraka jjamu haramu longoosa enkola yereme kubeera mu haramu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oye Malik Fahad Kayondo professor mubyenfuna mukugu mu mbeera otandika otya business n'okola industry yiyo wekka wekulaakulanya otya otandika otya ofuuka ebbali abanene oluvannyuma inshallahu taala bakuteko bangi sababu tunatambula ffenna ojja kutegeera omugaso gwa programu eno biidhinihi jalla waala weetaaga banno akubuulidde ye yatandika atya akulabye amaanyi akulaze amaanyi ng'omukyalo oli nga sina musiraamu beweetaaga mulimu w'abasiraamu nali basiraamu weetaaga okuba omulungi sigala ng'oli musiraamu ng'oli w'amazima ojja sigala ng'olina enkizo gy'olina ne bbosi ojja kwagala sigala ekyo ky'oli oba omukusiraamu gwa atali musiraamu gw'okolera w'omusiraamu beera w'amazima beera muntu mulamu beera mwesigwa beera mwesimbu ebyo nno bikulu bikola obuntu ne kapito waasinga yoyo tusinkane ku lwokuna olujja inshallah taala ne Professor Malik Fahad Kayondo okuva mu Teresat International. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل